Hello. Is this Isma? It is not necessary to know who I am. All I want, what is necessary, is to take serious the information that I want to give you under warning. It's a warning, and I want you to take it seriously because this is not a joke. Okay, so Isma or muntu wa government sagara weyise nga bano bahurigans maze nakungambira yabine bigende maso ku internet nsonga za airport ozimanyi so yes, sagara ogende maso ngo postinga abantu abo njagala wesonye ensonga za airport zageze mu authority ezibivunanyizibwako mbadde nkusaba obyesonyiwe sagara wefule nnyo hiro kati kirungi kuba owuliriza obubaka bwange bwebwo saagala nziremu kubira essimu ku nsonga y'emu ontegeera bulungi ontegedde ekikulu sikuntegeera ekikulu kufuna mesegi yange nsobole nte kutuuseeko bulungi yes bye mwakoze si bibi birungi naye kyenkugambye ceasefire my friend obubaka bwange bwebusaagala nziremu kukubira oba tosobola kufunayo warning ebirala saagala kumanya so njakola ekyetaagisa